Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wasuzotya wasibyo tyanze Nudini Ntege once again mbanzi guse. Abase no mwe bali kuwangula kikopo ndabye abantu balina ettima Kasozi Muganda ne Uganda ne Judda abantu abalina ettima. Arsenal yatutte ekikopo. Okay. Nempise ku bantu bakwano bange. Tebakyayagala kumbuuza. Arsenal yatutte ekikopo kati mujaganya nti oli nakubuuza nti obadde oyagala omuntu bw'atwala ekikopo akola atya. Nina musajja wange bamuyita Josh mukwano gwa Moze abeereyo Kololo Casablanca wa Liverpool. Atoyete ya awa Liverpool tetuba bwe tuti. Za Arsenal gyendi n'abamu ninayo ewafeyo na sanze basonda ante nange mwendi naye wasonda nkugaye nange ngenda kujiri yatuka nogamba singa Man City etwala ekikopo ekyo ne Man City yakuba Liverpool yagamba etukube Arsenal ne kutwala ekikopo kati abantu banyinako obusungu bayino okufuuka civilized banyinvu nnyo ettima eriri ennyo era abantu abawagizi ba Arsenal wooli mwewala okulyalya buli wantu mugenda kulya obutwa bw'osanga ebyokulya we biri ng'abantu bangi nga tolina bategeera nnyo sooka akaakulya ebbali nti buuza akaakulyawo nti bano bawagira ki ojja kulya obutwa agala kutwala mu byamizannyo kankutwale butereevu kale Anita Among omukyala w'Ebukedya omu ku balowoozebwa nti yatutumula disitulikiti ye gy'ava single handedly mwanyina zakiyita one woman army full figure kuba yeyita one woman army ebintu abikwatamu n'abimaliriza yekka olwaliro buli muntu asobola okwogera ku Bukedya n'agifumintiriza gyeri naye bakutte Anita Among ne bamulengeza kati bamusitudde bamutadde bwati bamukutte bigere ali omutubulengejja guti emmotoka bagitadde ku kabangali ey'obuwumbi banonya endala mpuliddeko ekirala mbu omukulu ayisize n'ekiragiro tiwabaawo amuwolereza yenna avayo mbu ngenda kuwolereza Anita Among naawe okwatibwe kati neŋŋamba ekituufu tulagawa ekibuuzo kye natandise nakyo luli mu programu eri yawedde nga mbuuza balegezaako kulwanyisa bikolobero bya Anita Among balwanyisa Anita Among nga muntu gw'osobola obbinjawulira ebiri mu kukolebwa balwanyisa bikolwa bibi ebya Anita Among enseesanyuke bali mu kulwanyisa Anita Among muleka nga bamusanyizaawo nga muntu gwe nga filozofa obirabyo otya kusookera ddala anja kuddayo wali ku Arsenal nkuba mulanga buli omu alina celebration ze eziri fani njagala ku namba yange ampeerezeko ku WhatsApp nti eno baakozewe bati naye kyenjagala okompayiringamu awo naye kyenjagala okompayiringamuko waliwo abantu abakola ebintu ebiri strange byotosaebisana bakubiramu oba oli bugiri tyene ewaffe baselebratinze bati jangu ku WhatsApp nze ompeereza ekiboozo ekyo akavidiyo newatampa nze nandikodingira tyene ewaffe bakoze bwe bati soma enamba era nja kugibateerako 0756 67 2211 enamba gwempeerezaako nti nze twabadde wano ku bbaala y'egindi ono yakoze bw'ati nze nina kyenkyagasa bwe twabadde wano ono yakoze bw'ati leero buli alaba sheeno atampeereze ng'ombuuza bubuuza bibuuzo nja kusooka nange kunyigamu kuba buli omu gyali waliyo ebiri fani kuba kino ekyo kigenze batuuse n'okulangira sewo public holiday abaase bayite emmere Arsenal efuga eggwanga lino enamba kye bayite enamba so buli omu mpeerezaako celebration eziri fani bano bakoze bwe bati bano mbyetaaga awo nvuddewo then okudda ku Anita Among nze wane e Uganda olutalo lw'enguzi oli yenna gy'abalimba nti ajja kulwanyisa enguzi aba abalimba abanoonya kubajjako eiza kalulu kufuna sapoti naye olutalo lw'enguzi lubali wala okulusobola ekya Anita Among Anita Among ekisooka nja kumunenyaamu nga ye kaba mukubemu kuwaffe batugamba nti a mosquito that looks for food while shouting or while crying it dies easily
ensiri enoonya ekyokulya ng'eweewoola efuna luyi efiirawo tesaana kuvubuka eba kyali mu buto etandisa okunoonya emmere bagikubirawo engezi egira mpola mu kasirise oba si ekyo terumbagana ku matu ensiri ezinuma ku bigere ziwangaala bwekanga bwekanzi nga egenzi naye ekuyita kwapanga kati Anita Amongo y'ensoli gye yakula nkwongera embozi y'ensiri ekwata ku Anita Amongo ensiri yazaala obwana bwayo nebutwalayokko gye bali ebyokulya ku bantu ne zirya ne ziddayo Katonda nemala neetaayokko ku nteemu naawe eddayo ono ne ku kyokulya bwe yajja nga buli weegira bwe yaddayo negamba mama wayo eri banjagadde okufa bankubira mu ngalo obwedda bwentuka bakuba bukubi ngalo tandikira wa Anita Amongo so kaakati Anita Amongo kye yakola ate nga olumунgi okukimwebaliza okuba eriyo ababi abasinga Anita Amongo era nyinza okusuubira tebanyiigira Anita Amongo ayinza okuba nga abadde genuine ne mu bufumbo nga ne waaba ayina eyamukwanya abuulira bbaawe I suspect wendaba nekyeyo Anita Amongo ye muntu abadde buli kaakola n'akalaga buli kaakola n'akalaga oba yabadde tamanyi nti akola eyinza kuba nekyaye kyenkugambidde nti no yensiri eri efa amangu buli kyekola newowoggana buli omu n'agimanya n'akuba Anita Amongo kyekimukubiza amangu azimbye ekisaawe Bukedde waliwo abakozi agantu wano abasirika nga baliddedire nga okukakasa nti babiteeka n'amannya g'abalala owulira omusajja Obe omugenzi Obe y'emu ku basajja abaali abagagga wano naye Obe we nagambira nti yali mugagga ewaffe e Kakoge sub-county Nakasongola waali essomero lya kandireke sijja lyogera bamumanyi bakwano naye essomero liri eyali Edmasa wange mu P7 gwe baali kwasa ffenna twali tumanyi lya musajja yali Edmaster wange omusajja yajjawa ssente omusajja nga yena yagejjanga yakola essomero muga primary wali lyeri namba 2 mu Nakasongola agamu okug'amaanyi naye oluvannyuma lw'okufa kw'Obe twalabirawo mutabani w'Obe nga banjula nti ono yenna nnyini ssomero nga lyali ly'Obe era kaakati we baliraaninga baakola genda Empigi waliwo secondary genda neŋŋamba olaba nze kaakati mmanyiwo ebityo naye byenkanawa byayina ewalala be bagagga be tulina wano naye kaakati Amongo gwe tuliko ye mubi ennyo olw'okuba yensiri oba Amongo teyabba kuba batugamba bagamba akatali kabbe no amagumba osuula mu mulyango era newaaba nga teyabbye tujja kumubuuza kuba ne enriching okwegaggawaza nakwo guba musanga at the expense kuba abadde mu public office tujja kwebuuza kale project kye ziri profitable bwe zityo ezibadde kuba nagamba ebika by'enguzi bingi ffe twogera bwogezi ku embezzlement n'ebirala naye ng'eriyo n'ebika ebirala n'abalala bye bakola bye bayitiramu omwo ne beegaggawaza ffe tutunulirako bimu kaakati Anita Amongo ye bwe yajja yakolanga banna abalala ababbye naye ye yali nsiri endala ziruma kugulu ne zitafuna mpi yaluma kutu ne yeeraga yejjayo we yatuukanga ku kyaki egindi n'awayo 2 we yatuukanga ku egindi waliyo nawana abalala abalinga bwe batyo nga balina ssente nga babulabe nnyo tebagabakakadde kamu naye nga wanga n'okugaba tebagaba abakopi so kyova olaba nti naate Anita Amongo we banaamutulugunya ojja kusanga akadiini akajjula okusinza Anita Amongo we banaamutulugunya bwe batyo ng'ensi erabye nti tewabadde fairness ojja kusanga akadiini nga wolaba beesikoba beesikoba waliyo ne kaakati abagenda ku malaalo gaabwe esikoba yali muyaga naye yazimba Medellin n'azimbayo apartment ez'abanaku esikoba yayamba abantu okamala Pablo Escobar kyovala ntino n'ogundi Mara Queen Escobar mutabani we ne bandi bonna gye bali mirembe ali mu kutunga bitengi bye gye bali mirembe mukyala we Escobar gyali mu mirembe bakolera abantu ebintu bingi bakolera abantu so kaakati abo be bayita ba gentleman thief tulina kye tuyita gentleman thief baliwa gentleman thief ye mubbi akubba nga takulumiza yadde mpa ku ssimu eyo
n'ogimuwa mirembe nagaa kale jamu layiniyo na bino twala neki konda kiki oyagala n'agikuwa n'agenda oyo ne w'omukwata oyinza okunyiiga n'otomukuba ate nnyo sabu yaze nangira babaga mumukuba tomukuba jinja omusajja yakoze bwatu wali owagundi yagira bugizi yatta babiri so kakati Amongo ate njaga okugamba nti olaba Ebungereza Ebungereza wali omusajja bamuyita Sadrake bamuwana ekitiibwa eky'obwassa naye nga bakimuwa lwa bubbi leka naawe Sadrake abasupanish we bakonkalinga Amerika babba nnyo mu Amerika mu South America bagenda okugeza mu gundi mu Mexico waliyo tribe bali bagiyita ba Aztec ne bamaya ne ba Inca bali civilized nnyo balina ne kalenda balina buli kimu nnyo abazungu we bagenderayo naye ba Aztec balinayo kabaka waabwe bali bamuyita Montezuma owokubiri Biden Montezuma amanga gugayinanga gold ow'ekyeyonoonero so kati aba Spanish bali bamuyita Fernando Cortez we yagenda ne basuula nti abantu bali balina gold ate balwanyi olwana nabo bakusse kakati Fernando Cortez kye yakola ne bafuna ekisajja ekirabika obubi feesi mbi kirina akagundi ne bakitwala buli lwe baatuukanga ewa kabaka ne kitula ne kyesigama kyonna ne kibooteera kitapere ne kyefuula ekiyi ne kikankana n'obuuza ate oyo kiki nti mulwadde tiki ekimuvumula nti gold ne bamuteeka mu kasenge wali gye bamujjanjabira ne baleetanga ebisero bya gold ne bayiwayo ekiro ne bamubba ne batwala aba Spanish enkeera okukyanga gold talimu nti omulwadde yalidde gold ne bamuwongera babba gold ku South America nga bababuuzabuuza bamanyi bawa mulwadde yalya gold kumbe gwe bayisaamu ekiro ne batwala ku maato ne batikka Spain neegagala Bungereza ne gati tujja kusobola Spain ku gold ono ne baddira Sadrake pirate ne bamukwasa omulimu gw'okubba amaato g'aba Spanish omusajja gold ali mu Atlantic Ocean yawo tani ne tani amaato mukulwana balwananga Sadrake yabba amaato g'aba Spanish Bungereza nejjuza gold nga naye mubbi yamubabbira ne bamuwa obwassa kati nga bateekako Sachi Sadrake muki mububbi nga olaba sa Alex Ferguson nga olaba naye bamuwa ekitiibwa ky'obwassa bali wadinga lwa bubbi bwe bugasiza eggwanga so kakati Anita Amongo obubbi bwe bulina ayina byakozeeko obubbi si buwagira naye ate mubbi ebive bisingaganako bwe kizuula nga mubbi ate asingaganako ku babbi eyabba eza gavi esente ze bataddewo okujjanjaba abaana abapoliyo abaki bonna n'azibba eyabba ez'ebidiba omanyi Kalamoja ewaffe Nakasonga baali balina okuzimbayo Valley Dam omanyi bazimbayo emu Kalongo n'Ewala ebirala byonna ebidiba ne babibba akakiiko ne kamubuuzaako nti mugende Kalamoja gyebiri nga tebiriiyo zaggweeraawo simanya Basikoni hostel mu Kikoni ez'ebidiba we zaggweera naye baŋŋamba naye bamufuleminga Basikoni hostel toyinza kumala ssente ezo nedda ate kyegambye nti bakwekera n'ekyo twamanya nnyo bakweka ababbi bawana abasinga bakweka ono ye kyataalina kati ono gwe tulabanga omubbi era ne tukiiza nze nja mukiiza mubbi kuba ffe batugamba mu mateeka g'obubbi ti not all thieves are thieves but only those who are caught nga bategeeza ababbi ku nsi kuno ffenna tuli babbi lwakuba tetukwata ffenna tuli benzi lwakuba tebatukwatanga omwenzi yoyo gwe bakutte ne muku omusajja tulyoka tukuba enduulu mulabe nga naye erikuba enduulu lyabadde n'akaana ka myaka 14 mu loogi yatendereza oli nga lina n'akapiira wano agali mu kwogerera Anita Amongo ge gabbi ebintu ebiviiriddeko amalwaliro okufiirwa namugi w'omuntu okufiirwa be bali mu kutendereza Anita gavise ne bazitwala nga Amongo talowooza nga nakuba NRM emivumba gy'ennyonyi eyagireeta yali ani waliwo emivumba gy'ennyonyi ezo nnyonyi ze baleeta wano emivumba nga balina kuleeta nnyonyi za mulembe bagenda kubisuubula gundi yali sooba naani ono oba lwakataaka oba yali manyi bakayana nnyo okuboogera naye nga yali waatyo eyali ddiira mu ddiro n'agenda ne balema okuleeta ne bagenda Bulgaria baali balina CGRC ne bagenda Bulgaria ne baleeta ebinyonyi ebikadde ne babireeta wano eyaleeta bu uniform obwalinga bummini nga tebutuuka ba UPDF bamusindika okugula uniform yaleeta uniform ng'oli wayambala alinga ataddeko kundisho sajja ddene olubuto ka uniform kaabo kundi likoze liti baali wano bona sajja yatemye etima n'agamba singa basobola okuyingira mu UNRWA
Nangamba omanyi nti nno obupande buno obuli ku nguudo obulaga nti wano otuuse Katosi obwa white buli kamu kali quotation 800 giri awo. Nangamba neoloza buli wamuwe buli omwana ngamba omanyi nti nno uniform ya police nebigenderako quotation erike etekka wansi wa 800 buli uniform buli mu police nenga gwo kakasa bwogenda wali lwa sente ezo omanyi nti ezo bayinza n'okunona lwaki okyogedde Nurudini. So kaakati ffe tuli wano tuli kwono olw'okuba omukazi yakolanga ebirabikako so yali mubbi mulungiko yadde abadde mubbi. Anita Amongo abadde alabira bannamawulire nze nenkuwa abali kuwa abamu bamuzi TX abalala bakola ki so adizza ye mubbi abadde generous naye tuyina agabbi agakopi ate nga gabbi gasi tufundako n'Anita Amongo no dani bano batakutte nga ate babbi kuba ate babulabe nnyo. So wetudda ku ekyo timumbeera bwekyo ng'obubbi ye chapter eri wano bw'ovaayo n'ogamba nti n'okutta Anita Amongo olw'obubbi nga essaawa eno tayebwa ye Piero yu bamwendoosinze nga ne Katonda olwali ekibala Adamu mu mazima ga Katonda Adamu teyalivunaaniddwa era ebintu ebimu ebiyinza nze okunjagaza tuyimirire ewa Katonda tuwoze mugasimbagane ne Katonda kuba Katonda agamba yasala omusango ogw'ensonga etegeeza ali just tujja kudda wali tutereere ne Katonda. Oyagala kusinkana Katonda tulisisinkana awatali ekyo kale ndigenda mugenda nga ndi mumativu nti nakyemalira nsalidde omusango naye waalibanga system ye eri just nga tujja kutuula tuwose. First of all nojja noddira Eva okulya ekibala wosoma story eyo Eva yali tasula na Adamu Eva yali abeera na bisolo bikazi na binyonyi bikazi Adamu abeera na bisajja okusinzira ku story gwe kaakati omusota gwagera bamalayika bagendanga baddangayo mu ggulu okusaba buli ssaawa nga midi malayika zaabanako ku nsi ku lusuku Edeni nga ze zibeerayo bakerobi abakuuma olusuku abakola ki abawula bino babeera eno bano babeera eno babeerangayo okusinzira ku bitabo kulaba bwe tusoma mu Talimudi ez'Abayudaaya n'ebitabo ebirala. So kaakati bamalayika baddangayo okusinza omusota gwali mugezi gwagera mu biseera bya omusota olwo ebiseera byo nawo gwabusagwa gwaki omusota mu biseera ebyo tegwalina busa naye bayina kuba batugamba we gwali ekibala ne gumala ne gulumako ne guwandamu obusagwa mu kibala so gwabulina naye ng'obusagwa buli ate nze webubeera nga bwe busagwa babunyongere ngenda kubukulaga obusa. So kaakati bamalayika we bagenda omusota ne guyingira ne guva eno ne guyingira eri ewali ki Eva ne gumugamba nti tugende ekibala kino bw'okirya kirungi. Bamalayika abaali bakuuma omuti tebaliwo bagenza okusoma omusota ne gujja ku muti ne gumala okuluma ku kibala ne Eva ne gumuwa n'alyako n'awulira nga kiwooma ne gumugamba nkwegayite genda olimberimbe ebbaawo naye alyeko. Kaakati bano we wava abakayana ne bagamba nti no tekyali kibala kuba bagamba we gwalya ku kibala ne gumala ne gulumako ne guteekamu obusagwa babuyita rust amaddu ga kaboozi teneguwandamu rust abamanyi bagende basoma ekigambo rust kitegeeza kyekyali LUST ne guwandamu rust ne gumuwatwalira n'agenda ayigiriza ne Adamu abaali awo nga bamuleetedde. Adamu teyamanyi oba bamuwadde oba babbye kibbe oba bakoze eki bamuleetera buleetezi ne bamukonvinsinga okulya. Nurudini singa nzija n'enkyala ewo nga wabbye enkoko n'ompa n'endya nange omugenyi muntwala nja kubanga witness ye Katonda ekyo teyakiraba nti Adamu yali badde witness ku Eva yawabuwa ekibonerezo mwenna gwe nkuwadde okubonaabona gwe nkuwadde naye oli yazze yagamba yandiganye ng'oli andeetedde ati baali baawula gwe beera eri naawe eno nze muggulira nze mukuuma manye atuusa atya wano awo ogamba Katonda teyali mwenkanya Adamu yali tajja kufuna kibonerezo yali badde witness tinange Eva ye yalifunye ekibonerezo ogamba olowooza mu bwenkanya bwe kuba kuboneza Eva bandi mubonereza ne batundayo omukyalo omulala omulongoofu yali mubonereza ebibye ye mu ngeri ye
n'amala oba n'amala okumutereza n'amuddiza ono kuba ono yiba amuleetera buleetezi teyamanya malayika yekikuwadde oba eri bye mulya Eva musota gwe gwamuleta bandinenyezza musota ababiri abo we baalya be baalinenyezza okirabye ekyo nkulaba naye Katonda yakola ki n'avuna so kaakati tugendera ku ekyo wobanga Anita Among mu kuyisa service award tayewa bonna baaliwo nga deputy we mu kugula emmotoka ze baabagulira nga baspeaker za 2.8 billions bonna baakikkiriza mu generator ze beegabanya Amongo n'atwala ewe ne tayiwa n'atwala bonna baakikkiriza lwaki we bituuse ku kukwata munyigako omu oli omulala ne mutamuvunanda ate ye ne mumukomyawo nti oli talina ddiiru za ssente zaati amunoonyezaako kimwe amunoonyezaako wa nga talina ddiiru za ssente oba bakutte mutwe munene bano balabireko abalwanyisa enguzi ne mukwata omutwe munene mawanga agalwanyisa enguzi bwe gatyo bwe gakola mutwe munene ye mutwe munene emirala tegiriwo emitwe eminene bamba basitugambe tebayinayo sikandozi bo bagenda bayinaayina wabula muddidde ono so wekibeera nga mulwanyisa nguzi mwali badde ssaawa eno nga waliwo enkolera g'omuntu yenna nti ati sinenguzi etuuka ku kyalo bagenda girwanyisa naye kaakati bali ku Anita Amongo n'enkwata gye bagikuttemu si yentuufu si yentuufu lwaki kaakati muyodde emmotoka ze zonna musanyusa abantu baziyola kusanyusa abantu ate baziyola era ndaba abantu babuukulira bwere tugenda funiramu wa mu mmotoka ezo we baziyoola lwaki nti amawanga gonna wetula UN akakiiko akalwanyisa enguzi ku UN African Union baateekawo emitendera amawanga gye galina okulwanyisaamu enguzi successfully ne gagamba eggwanga lyonna okulwanyisa enguzi mulina okubeerawo ne anti-corruption commissions eyo tugirina mulina okubeerawo ne commission ekola kugwoku ze bayita proceeds of corruption nti bino wennagize bino byebyavudde mu ze yabba bino yabikolamu bino okubeerawo n'akakiiko akakola ku forfeiture okuwamba ebyo byonna ebivudde mu nguzi anti ze emmotoka ze bagize ate mwazizudde mutya nti zivudde mu nguzi omukazi yagambye ekirabo n'enguzi tobyawula ati kabasooke babino lwaki mubiwambye nga temunnanoonyereza okunoonyereza kwe kwali soose Anita Amongo kyenjagadde bamwetolola okuva mu Okitoba anti muteekewo obujulizi omuntu agenda okunoonyereza omubbi osooka kugyayo bye yabbye deni n'olyoka otandika okugamba kaakati omubbi wuuno tugende tunoonyereza ate okuyingira mu maka g'omuntu okumwaza walina okubawo court order eragira eno order from above kyenkulaga nti no muba mugamba nti no mubikola bwe mutyo temujja kulwanyisa nguzi abantu bajja vaayo babaguleko emisango naye andi baga yabadde yeekomya ebintu bingi sente nyingi anti waba yabyekomya mwakakasiza mutya nti yabyekomya muyina kusooka mutya baali badde ayina olubiri lw'ennyumba amawanga agategeera basooka okunoonyeza ne bakola mpola ba forensic expert oba si ekyo ekyali badde ekyangu nnyo kye baalikoze baali badde bagamba nti Anita Amongo oba speaker sooka obuwummule nga bwe bakikoze namugamba sooka otule wali buli kimu kyonna tova waka bwoti then kaakati batukole okunoonyeza temwali papye kugyayo loziroyisiye n'ebirala ne musooka munoonyereza aba intelligence Interpol weeri buli omu yenna nti emmotoka yavaawa ye omukazi yabagambye yagimuwa waali amanyikiddwa ne musooka mutuukayo yagimuwa nsonga ki ezazimu ne mukompayiringa byonna ne muggulawo fayiro ennene then omala ogiggulawo ne mulyoka mugitwala ne batunawo ba prosecutor ne bala waliwo emisango ki corruption misuse of what gundi wano bino ebyokugira essente okuzikukusa okuva ebweru ne bamanya lisiti y'emisango emeka gye tumuteekako gye kino olumala ogimuteekako byonna ebyo bye bazudde nti byalimu ne bibeera nga exhibit emmotoka ezo zaali badde nga kizibiti ekizibiti bakitwala naggulu poliisi zonna zibeerako n'ebifo ebizibiti we biterekerwa andi kati ekibuuzo kyange kiri nti kati mmaliriza okuba obudde buwedde ekibuuzo kiri nti balwanyisa Amongo nga muntu balwana nguzi gwe nga mundabayo balwanyisa muntu abadde threat nti mu kiseera kino nga twagala transition Amongo n'asayidinga nadda ku sayidi endala yonna oba n'obulwanyi bwamu ng'asobola n'okutegula ekintu
abalwanyi nga Anita Among abakozesa ssente akozesa buli kimu kyangu kyakutegula bukulembeze. Wagamba Kaisari yakikola atya? Tiberius vano ku Tiberius egundi Roman Empire nga tena foka Roman Empire yali Roman Republic bali balina kye bayita triumvirate bwe bukulembeze obwa abakulembeze abasatu nga bafuga so balina triumvirate yali ekulemberwa bali bamuyita Mark Antony, General Pompey ne Crassus nga bano be bafuga Roman Republic. Kakati Julius Caesar yali mulwanyi kuba Julius Caesar bamuwambako ba pirates ne basaba sente. Julius Caesar yamaliza ate yafuga ba pirate abamuwambye yali mugezi nnyo yatuuka n'abagamba kuvalu yange yonna musaba muntu obwo obusente musabe sente nyingi bali ne bakyamuka ba pirate ne bagamba ate tufunye omuntu ono agenda tugagaza mangu n'atuuka n'abasinga ba pirate n'amala ne bamuta n'abagamba naye muwadde mu mpambye nja kubaddira yamala nadda bonna n'abatta Julius Caesar abamuwamba ba pirate. So kakati ne bamutyanga mulwanyi nnyo kakati bano Mark Antony, Crassus ne Pompey batuuka triumvirate esasika bamanya tuyina okulonda ani agenda okudawo Roman Republic bamanyi Julius Caesar mulwanyi bagamba Julius Caesar katumusindika agenda okulwana mundoza ni yitale waggulu nga mu Switzerland ne bamusindika eyo eno bo babagaininga ani addawo okwata obukulembeze. Yes, so abalwanyi bonna bwe batyo abali aggressive nga obukulembeze buyuga babejjako ne babasindika ewantu oba mubegobako clearing the line of succession. Woleka wona asobola okukisula wolekayo oli asobola okukisula akiri akipamamu mwenna mu kifiirwe bamoke. So kakati balina okujjawo abantu nga Anita Among. Essaawa eno etwogerera abantu abaali ab'amaanyi wano e Uganda tulako nga ba Gilbert yabeerako nga buli omu n'asuubira asobola okikwata ne bamunyiga ku bya Kyogamu. Amama Mbabazi natuuka nagendako mu ofiisi ya Mukasa Mululi kuba kino naliyo tewali super minister Mukasa Mululi 2012 nali nakava mu kalulu awo nga neesimbyewo ku parliament nali mu ofiisi ya Mukasa Mululi nga bonna bakwata kupanete tumanyi Mbabazi jazze ekintu eggwanga liyinza okugwa. Mukasa Mululi tasobola kunvuna kuba mmanyi naliyo nga bonna bakwate tumanyi bane Mbabazi agenda kuyiwa ekintu wa Museveni nga bonna batya Mbabazi bamukuba. Ekitegeeza bonna abaali badde basakisidingira President Museveni bazze babanyiga bagiri bati Mbabazi baani ab'amaanyi Besigye ali mu kkomera Kyagulanyi bamusasiza kakati baani abali awo abeeraliikiriza okuva kwabo tetuddanga kufuna munnabyabufuzi w'amaanyi ku Mbabazi nga Anita Among. Anita Among yazinga zitwa akozesa ssente ne bukedde Kadaaga yaliwo naye teyamukuba. Anita Among teyawolomya Kadaaga wano ku Seeke yamukola ki ani era president yamukuba yakubani Kadaaga ng'ayita mu Anita Among. Ekitegeeza wobanga asobola okukubira oli asobola n'okkuba n'okulwana entalo ze so asobola okukozesa ssente n'agula emitima gy'abantu asobola okuba persuading kati omwina omwejjako kati nga wenkulaze nti Roman Republic Julius Caesar bamugoba ne bamusindika kudwa abaali eyi ne bamugamba sebo oli eno kudwani eri bagenda gabana obukulembeze Julius Caesar yakwata abasirikale be n'avaayo nga mu Switzerland n'akomawo bano abaali eno abasatu Mark Antony, Crassus ne General Pompey ne babagamba Julius Caesar komo General Pompey n'ayisa ekiragiro togeza okusala Rubicon River nga wono gamba Kaluma Rubicon River yawula mu ngundi ebitundu bya Northern Italy biri eri n'amuwa ekyo kogeza okusala Rubicon River ojja kuba traitor ogenda kuttibwa. Julius Caesar yalowooza mu n'agasiina kyakola n'asala Rubicon era ne wogenda mu dictionary n'okobera ekigambo bakifuula kya Luzungu crossing the Rubicon kitegeeza okukola irreversible decision. Yasalawo najja bano olwamanya nti omusajja ze badduka buddusi bonna Julius Caesar n'akwata obuyinza naye nga bamanyi mulwanyi babadde bamwegobako bagabane biganyi kati Anita Among bino byonna bye bamukuba kugezaako kujjawo omuntu alinga ba Gilbert alinga ba Mbabazi gwe balaba nti ba Julius Caesar adde ebbali naye si kulwanyisa nguzi enguzi siwe bagirwanyisa bwe batyo enguzi enwana gye balwana bagikubamu baganga sita ba mafiya si yanguzi enwana y'enguzi ndala nnyo amawanga agalwanye ku kye bayita white collar crimes tegakola bino bye bakola yole motoka jigere abaana babba mu ngeri eri sophisticated joto ja kuleeta maanyi Anita yeeretera ebizibu yeteeka nnyo mu kamera n'abeera genuine alabika kye nkugambye nti alabika niwe yayendanga ng'abuulira bbaawe nayenze yalinga genuine nnyo nkoze kino onansonyiwa naye gundi ebintu yabakukuta eri ababbi abalinga oluwumu oluwumu lukulya towuliranga naye lukumalawo eri ababbi ababbanga oluwumu erinyo likuluma mu seconds balikuulirawo ky'ovola amannyo tegawanga oluwumu lukuluma emyaka 6 nga woli otambula terukuluma
Mbayina bakwano bange. So kakati ababbi abalinga oluwumu babba tebawulikika. Eno basensera. Ate no bamanya babamanyi nti babbi ne babaleka. Olwokuba tebeeraga ensi n'erowooza abo si babbi. Balowooza n'alabise ye mubbi. Kati kigwera wa mu bufunze mu dakiika emu. Bagenda kubikwata babikwate keyagambye obwa sipiika tabuddako. Bagenda kukakkana emitima. Kye baagala bakifunye. Tewali kye bagenda kuvunaana. Babadde baagala byonna abadde abikola babimanyi. Bayagadde kwegobako Julius Caesar bamugobaganya agenda eri. Baterere mu layini yaabwe. Kati emitima gyabase. Keyakakainaga obwa sipiika. Kati muswaze kakane. Kiwedde. Nenga soya bakola. Mbadde mayi bagenda kikola ku balala bangi nnyo Uganda eyo. Bwalindo olabe tetuliiwo. Bwaba kikola bayitandikidde ku batayebwa Bakuriso Obore bayitandikidde ku balala bonna ababadde awo Anita Amongo bonna kaali badde kagenderamu. Then omale ove kwabo ojotandike ne ku balala ab'amabaati nakyo tukitukize kikyali fresh ababba amabaati ababba ezekalamu kuba obubbi we buli bumanyikidwa buli mawulire eyaleta million $10 ze bakwatira ku kisaawe yo baamwogera yezo zaddawa yakakati Range Rover Anita Amongo bagenda giteekawa ebyo byali badde bigenda wali mu bagira ku forfeiture proceeds ba mu corruption ne babitunda esente ziyamba charity n'ebirala ogenda kuyako gye zikutte olwoba olwanyisa nguzi ze bakwatidde gundi na mere ze batugambye ze bakwatidde oyinza okumanya gye ze bazogedde simanyi kale oba propaganda kale fe twogera by'amaana kale ekyanda meka kiveeko Anita Amongo be batugambye bazikwatidde esaawa eno ziriwa basinziza mu Bank of Uganda mu budget ene John Ozulia we bazisomera ati no ziri mu byabufubi oba ki zigenda kuddawo kasozi weera bannange bwekityo betutambudde ndoza tukoleddeko ne ku ttaala kumakinga sure nga tubatuusaako ensonga zino nze Nurdin Ntege tujja kuba tukwatagana olundi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mweraba.